Weewaawo nate ntendereza Kristo neebaza Mukama Katonda waffe atuganyiza okuba nga tukyali balamu era n'okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Luno olunaku Katonda lwakoze tunalujagulizaamu ate era tunalusanyukiramu. Neebaza Mukama Katonda waffe oyo akuumye gwe kubanga okyali mulamu omu ne famire yo, ate era mwebaza olw'obulamu bwo famire yo ne lw'emirimu egy'emikono gyo. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, era ng'olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunulira ekitundu kyaffe ekyokusatu kye tuyita ssaddaaka ey'abalonde ba Katonda oba okununulibwa okw'abalonde ba Katonda. Omulundi ogwasemberayo ddala twatunuulira ne tulaba okukyama okw'omuntu, ne tulaba obutasaana obw'omuntu, okugwa kw'omuntu, obubi bw'omuntu, ate era ekitundu ekyokubiri ne tutunuulira kye twayita okulonda kwa Katonda okutaliko obukwakkulizo, era olunaku olwaleero tugguse n'ekitundu ekyokusatu nga twotunuulira kye tuyita ssaddaaka ey'abalonde ba Katonda oba okununulibwa okw'abalonde ba Katonda. Kikulu nnyo okubeera nga otegeerera ddala nti twogera ku ssaddaaka ey'abalonde ba Katonda oba okununulibwa okw'abalonde ba Katonda. Ensonga eyo etegeereza ddala nti Kristo bwe yagenda ku musaalaba olw'ekigendererwa ekyabo be tuyita abalonde. Kristo bwe yagenda ku musaalaba olw'ekigendererwa ekyabo abayitibwa abalonde nga bwe nalaga mu ssomo eryokubiri. Era okuteesa kwa Katonda kwali kwa kulokola abo abalonde be, era okufa kwa Kristo Yesu kwakakasiza ddala kye tuyita obulokozi bwabwe. Matayo essuula essookera ddala olunyiriri olw'abiri lunywereza ddala nti Kristo yali waakubeera nga afiirira abo abantu be. Era tunywereza ddala nga tulagira ddala nti abo bonna abayitibwa bannankyukakyuka abali mu kyasa eky'ekumi n'ettaano bonna baddirayo ddala ku nsomesa eri eya Mukama waffe Yesu Kristo n'ensomesa ey'abatume, era nabo bwe baali bakola ensonga eno ey'okuleeta enkyukakyuka banywereza ddala nga bagambira ddala nti obununuzi obw'omulimu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bwateekebwateekebwa era bwali bugenderedde okumaliriza omulimu ogwo ogw'abo abaamuweebwa. Era ne bategeeza nti okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo ne ssaddaaka ye yali egenderedde abantu abalonde, abantu abo abaamuweebwa okuva eri Kitaffe Katonda. Era okufa kwe ku musaalaba kwakakasiza ddala obulokozi bwabwe obw'abo abantu, si obw'abantu abalala, obw'abo bokka abaali bakola ki? Abaali bamuweebwa Kitaawe. Ekitegeereza ddala nti obulokozi Kristo bwe yafunira abantu be bwazingiramu buli kintu kyonna ekibasobozesa okubeera nga baleetebwa mu kuyimirira okulungi wamu ne Mukama Katonda waffe, ng'omwo mwe tutwalira ne kye tuyita ebirabo eby'okukkiriza n'okwenenya. Abantu abasinga mu kkanisa ebbanga lye mmazeemu nsobola okwogera nga njogera n'obukakafu obw'okuba nti ndabye ebintu mu kkanisa nti abantu abasinga mu kkanisa tebakkiriza oba tebamanyidde ddala nti ensonga ey'okukkiriza kirabo okuva eri Katonda. Si buli muntu yenna nti asobola okukola ki? Okukkiriza. Okukkiriza kirabo okuva eri Katonda, era tulabira ddala nga Bayibuli enywereza ddala mu Baluumi essuula y'ekumi n'olunyiriri lw'17 okukkiriza kuva mu kuwulira, era Bayibuli emu yenywereza ddala bw'oba otunuulidde ekitabo ekyo ekiyitibwa eky'Abeefeso, era egendera ddala mu maaso n'enyweza n'eraga nti tulokoka lwa kisa okuyita mu kukkiriza, si lwa bikolwa byaffe waleme kubaawo eyeegulumiza. Kino kye kirabo kya Katonda. Okukkiriza kirabo, obulokozi kirabo, okwenenya kirabo. Era ne bw'oba osomye Bebulaniya essuula eya12 Bayibuli etulaga nti no nga tuteeka amaaso gaffe ku Kristo Yesu omutandisi era omumaliriza okukkiriza kwaffe. Okukkiriza kuno tekwava eri ffe, Katonda ye yatuwa okukkiriza okwo. Era ne bw'oba osomye Tito essuula esooka olunyiriri olusooka lwogera ku kukkiriza okw'abo
abalonde ba Katonda. Era ensonga y'emu bwe tuba tutunuulidde ne kye tuyita okwenenya omutakikola mu maanyi ge nti nsazeewo leero ngenda kwenenya. Okwenenya okw'obwa Katonda kuba kuva eri Katonda, era tulabira ddala ne bw'oba osomye ekitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 25 lulagira ddala nti Katonda yennyini yaganya oba yawa kye tuyita okwenenya. Gwatawadde kwenenya tasobola kwenenya, gwawadde okwenenya yeyeenenya yekka. Era ensonga y'emu gye tulaba ne mu bikolwa by'abatume essuula 11 Peetero bwe yali azzeeyo eri Abayudaaya abalagira ddala nti bannaggwanga gye nabadde mu ssuula 10 Katonda yabawa ekirabo eky'okwenenya nga naffe bwe yagenda mu maaso okukituwa. So kikulu nnyo okutegeera nti abo bokka abalonde ba Katonda Kristo be yajjirira okufiirira ku musaalaba be baweebwa ekirabo eky'okukkiriza ate era be baweebwa n'ekirabo eky'okwenenya. So Kristo bwe yali afa ku musaalaba teyafa kubeera nga asobozesa oba omulimo gwe gusobozesa Katonda okubeera nti asonyiwa ebibi ebyabo aboonoonyi. Era ne Katonda takirekera eri boonoonyi okusalawo oba omulimo gwa Kristo gunaalokola oba tegulokole. Waliwo abantu abamu abalowooza oba ensomesa endala esomesa ng'eraga nti okufa kwa Kristo Yesu kwali kutegeeza nti yafiirira abantu bonna, naye abaganyulwamu beebo bokka ababa bakkiriza. Yafiirira abantu bonna naye abaganyulwamu beebo bokka ababeera bakkiriza. Ensomesa eyo tugiyita universalism oba kyetwandiise universal redemption. Okusomesa okukukakasa nti Kristo yakakasa obulokozi bw'abantu bonna abava mu Adamu, naye abasobola okubeera nga baganyulwamu ekyo kye yakola beebo bokka ababeera bakkiriza Kristo Yesu. Nti enjogera eyo eraga nti newankubadde bonna yabafiirya ne bonna tebasobola kulokolebwa. Bonna tebasobola kulokolebwa okuggyako nga bo bennyini bagenze maaso n'okukkiriza. Ekyo si kye tulaba mu Bayibuli kibanga ekitegeeza nti abantu be basalawo oba omulimo gwa Kristo gw'amaanyi oba si gw'amaanyi. Okukkiriza kwe kusalawo oba banaalokolebwa oba tebalokolebwe. Era kye tulina okuba nga tunywereza ddala gwe nno mukwano gwange awuliriza oba muganda wange oba mwannyinaze nti abo bonna Kristo be yafiirira bajja kulokolebwa owatali kuziyizibwa kintu kyonna. Kyenyaga tubeere nga tutegeera nti okwawukana ku kiri kyensoose okulaga ekyokuba nti yafiirira bonna naye abaganyulwamu be bokka ababakkiriza newankubadde bali abalala bonna yabafiirira ne basigala nga bazikirya. Kyenjagala obeere ng'otegeera okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli ng'ebyandikwa bengenda okuba nga mbikulaga, kye tulina okuba nga tutegeera nti abo bonna Kristo be yeeweerayo nga ssaddaaka bonna bakulokolebwa, bonna si bakuzikirira, bonna bakujaali owatali kintu kyonna kubeera nga kikola kitya nga kibaziyiza. N'olw'ensonga eyo obununuzi obw'omulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bwateesebwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eky'okulonda. Obununuzi obw'omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo bwateesebwa okutuukiriza ekyo ekigendererwa kya Katonda mu kulonda. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala muganda wange gwe agenda mu maaso n'okuba ng'okola ki ng'owuliriza. Era kuba nti ensonga eyo nkulu tugwanidde okubeera nga tutegeerera ddala nti okusomesa kuno okwa ssaddaaka ya Kristo ey'abalonde ba Katonda oba obununuzi bwa Kristo obw'abalonde ba Katonda butunulya ensonga eyali ey'ekigendererwa kya kitaffe n'ekigendererwa eky'omulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba. Era bwe twogera ku ssaddaaka eyo ey'abalonde ba Katonda oba obununuzi obw'abalonde ba Katonda busongera ddala ku mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga okujja kwe n'okufa kwe ku musaalaba kwakomezebwa eri abantu abo bokka abaali bakola batya abaali bamuweebwa. Era kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo okugondera kitaawe wamu n'okuguma mu kubonaabona kwe kwalina emiganyulo egy'amaanyi ennyo nnyini ddala gye tutasobola kuteekako
ekkomo lyonna, nti singa Katonda yali yateesa okubonaabona kwa Kristo Yesu ku musaalaba kubeere nga kwa kununula buli muntu yenna ava mu Adamu, okubonaabona Kristo Yesu kwe yabonaabona kwandibadde ng'era kumalira ddala owatali kubeera ng'ate ayita mu bintu ebirala bingi nnyo okusinga ku ebyo by'ayitamu. Wabula kye njagala okubeera nga nyweza, Katonda si bw'atyo bwe yateesa okubeera nga abonaabona ku lwa buli muntu yenna ava mu Adamu, wabula okubonaabona kwa Kristo Yesu kwali kw'amaanyi nnyo era kwakakasiza ddala obulokozi obwa buli musajja, obwa buli mukyala, obwa buli omwana eyali yamuweebwa Mukama Katonda waffe. Y'ensonga lwaki Mukama waffe bwe yajja mu nsi muno yajja okukiikirira ate era okulokola abo bokka abaali bamuweebwa kitaawe. Kakati njagala nkulageko ku byawandiikibwa wano, kubanga kansuubire nti ninako byenjogedde ebiyinza okubeera nga bikukosezaamu olw'okuba nti newankubadde yeno ensomesa ya Bayibuli bwe tubeera nga tutuula wansi w'obutuuti obunafu nga abatuyimirira mu maaso tebasobola kuggusa nsonga nga bwe beetwereddwa mu byawandiikibwa. Amazima bwe gajja era wabaawo engeri y'okwekanga, naye gwena yazaalibwa Omwoyo wa Katonda era omala n'otegeera n'ogamba nali saategeezebwa oba nali nalimbibwa naye nkirabye nange. So bw'osoma Yokaana essuula ey'omukaaga olwa 37 lugamba buli kitange gwe yampa alijja gye ndi. Wulidde we lugamba buli kitange gwe yampa alijja gye ndi. Kati ekyo kitegeere bw'oti bw'egamba nti buli kitange gwe yampa alijja gye ndi, kitegeeza nti si buli omu nti yaweebwa Mukama waffe, wabula alina abaamuweebwa ate alina n'abo abataamuweebwa. Buli kitange gwe yampa alijja gye ndi. Ajja gye ndi siri mugobera wabweru n'akatono, kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. Kati kitaffe yalonda, ate bw'alonda awa omwana. Omwana bw'ajja ajja kiikirira abo era n'okulokola abo bokka abaamuweebwa, kubanga annyonnyodde ng'agamba sajja kukola nze kye njagala, najja okukola ekyoyo eyantuma. Bayibuli bw'etyo bw'egendera ddala mu maaso n'okunyweza. So abo bokka abajja eri Kristo ne bamukkiriza ne beenenya ebibi byabwe, beebo bokka abaali baamuweebwa edda nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kuba nga gikola gitya nga giteekebwawo. Ako nno njagadde tutandike nako kabeere nga kakola ki, katuyambira ddala okuba nga tunogaana ensonga zino nga sinnakutwala mu nsonga zennyini ez'okuba nga tulabira ddala ebyawandiikibwa ntoko. Kankuweko ne Yokaana 17 obeera nga mu ngeri emu oba endala osiima. 17:6 egamba njolesezza erinnya lyo abantu bewampa. Uliya bw'ali ogamba njolesezza erinnya lyo abantu bewampa. Kristo alaga alina abantu abaali baamuweebwa, ate bw'ajja tajja kukola kigendererwa kye, ajja kukola ekigendererwa ekyoyo kitaffe eyamutuma. Wano waliwo obumu mu busatu. Taata alonda, omwana ajja n'asasula, Omwoyo Omutukuvu agolokosa abo bafuula abalamu, bebo bokka abagenda mu maaso okubeera nga balondebwa. Ekintu kye njagala tubeere nga tutegeera, Bayibuli eragize nti njolesezza erinnya lyo abantu bewampa okubajja mu nsi, baali babo n'obampa nze, nti buli yenna ayitibwa omulonde kitaffe ye nannyini muntu oyo, naye kitaffe mu kwagala okw'amaanyi kw'alina eri omwana we akwata abo be alonda ng'abalonde be n'abawaayo ng'ekirabo eri omwana we. Omwana bw'ajja n'asasulya abo abaamuweebwa, kyava agamba njolesezza erinnya lyo abantu bewampa okubajja mu nsi, baali babo n'obampa nze, nabo bakutte ekigambo kyo. Bayibuli bw'etyo bw'enyweza. Era kye njagala nange okuba nga nzikattiriza nti omulimo ogw'obulokozi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo gwakoma ku balonde bokka, kubanga kweko okwali okuteesa okwa Mukama Katonda waffe. Mulimo gwa Kristo tegwali gwa bantu bonna, wabula abo abaali baamuweebwa. Teero eky'okukkaatiriza kye kino,
nti newankubadde omulimo gwa Kristo gwakoma kwabo abantu bokka abaali bamuweebwa si bali abalala, tekitegeeza nti omulimo gwa Kristo Yesu oba saddaaka ye yali nafu mu miganyulo. Saddaaka ya Kristo Yesu yali ya mugaso gwa maanyi nnyo okusinga gye nsobola okuba nga nkola ki nga nkomya, era yakakasiza ddala, yafunira ddala obulokozi obwa buli muntu yenna oyo eyali yateesebwa Katonda nti gwalonze okubeera owe era n'amuwa omwana we. Bikulu nnyo ebyo byakubeera nga tukola tutya tutegeera. Era nsobola okugenda mu maaso n'ennyongera n'ennyweza n'eŋŋamba nti omulimu ogwo Kristo gwe yakola abalonde tekitegeeza nti omulimu ogwo gwali munafu okukoma kwabo bokka. Singa Katonda yali ateesezza saddaaka ya Kristo Yesu okuba nti ezingiramu abantu bonna abala, tekitegeeza nti kino Yesu kye yakola kyali tekimala okubeera nga kizingiramu abantu bonna. Omulimu Kristo gwe yakolera abalonde bokka gwe mulimo gwe gumu ogwalisaanyiza buli muntu yenna singa yali omuntu oyo amuweereddwa, wabula Katonda mwene ye yakoma ku mulimo gwa Kristo nti newankubadde gwali gusobola okulokola abantu bonna, yateesa mu bukulu n'agamba gukome ku bantu bano ab'enjawulo. Geego nno ge tuyita amazima ga Bayibuli. Bino si bya cool down wano omuntu n'obeerawo n'oyogera bwogezi n'onyumya emboozi. Tunnyonnyola kyawandiikibwa, tunnyonnyola ensonga ezitegeerekeke. Omuntu obeeraawo obeere n'ensonga egulumiza Mukama Katonda wo, emusinza, emutendereza, emukolera kubanga omanyi kye yakukolera. Era oli abantu amalira biseera ku ssente, muweeyo ssente ne zifuka. Abantu bamanyi bulokozi bwabwe, muli bakanda ssente, muli bakanda kino ne kiri, bamanyi obulokozi bwabwe, bamanyi omuwendo. Era kyenjagala ate era okubeera nga anywereza ddala nti ssebo ne nnyabo Katonda waffe bw'atyo bwe yateesa. Era bw'oba osome Yokaana, njagala ngikulagire ddala, ekibuuzo ekikulu kiri nti newankubadde nakizeemu dda nti baani Yesu be yafiiririra. Tulabidde ddala ti yafiiririra abo abaali bamuweebwa, Yokaana 17:6. Ate era bwe mba nkuzizzaayoko mu Yokaana ojja kizuula mu lunyiriri olw'okumeka olw'anamu 4 titeri asobola kujja eri ye okuggyako oyo eyamuweebwa. Kyava agamba tewali ayinza kujja gye ndi Kitange, tewali ayinza kujja gye ndi Kitange eyantuma bw'atamuwalula. So oyo atawalulwa y'oyo ataweebwa, oyo ajja eyaweebwa era awalulwa. So teriyo muntu yenna Katonda nga yamulonda, kitaffe nga yamulonda, omuntu oyo n'ogamba nti talirokoka. Katonda mwene olw'Omwoyo Omutukuvu ajja kuwalula omuntu oyo amuleete okutuuka ku ddaala eritegeera ekibi kye omuntu oyo yenenye. Bano bonna abayitibwa abalonde tebazaalibwa nga tebaliko kibi, bonna abalonde boonoonyi, wabula saddaaka ya Kristo ye bafuula ab'eddembe ne batukuzibwa okuva mu bibi byabwe okuyita mu kubuulira enjiri. Bamanya amazima nti boonoonyi era baanukula eri okuyita okw'omusumba waabwe, ne bakola ki? Ne beenenya amakubo gaabwe ag'obwonoonyi. Omuntu tasobola kwerokola, omuntu tasobola kwesaanyiza nga bwe twalaga mu masomo amalala gonna nga tunywereza ddala. So ajja yaliwa y'oyo eyaweebwa. So bwe tubuuza nti baani be yafiirira, beebo abaamuweebwa. Era ne Yokaana bwe tubeera ng'era tugizeemu ogyekkaanya endala wano, Yokaana essuula 10 olunyiriri olw'2-4, ndwagala nnyo nno luno lwawula wakati waabo ababe n'abatali babe. Lugenda mu maaso ne lugamba nti awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti olituusa okutusuubiza obanga ggwe Kristo, tubuulire ddala. olw'2-5 Yesu n'addamu ng'agamba nti nabagamba naye temukkiriza. Tumanyi abatakkiriza kubanga okukkiriza kirabo Katonda yakigaba, naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gitegeeza nze. Laba olw'2-6 naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ndiga zange. Tosobola lujja mu Bayibuli okujja ng'onoonya mutawaana na Katonda, olina lulekanga bwe luli. Naye
mmwe temukkiriza kubanga temuli ndiga zange. Ekitegeeza endiga ze zikkiriza kuba ziweebwa okukkiriza, ezitali ndiga ze tesobola kukkiriza. Jjukira Yokaana 6:4, teri ayinza kujja gye ndi okuggyako kitange yantuma nga yamuwaludde. Tebakkiriza kubanga si ndiga, kubanga tebawaluddwa. Oyo yenna akkiriza abeera awaluddwa, oyo aba yalondebwa. Waliwo endiga n'ezitali ndiga. Endiga zezo ze yasasulira, ezitali ndiga teyazisasulira. Saddaaka esigala nga yagiwaayo, yagiweerayo abantu bonna, wabula abo bonna be baba bamuweebwa. Olwa 27, endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Ekitegeeza ezitali ndiga ze teziwulira, ze zituzirabye waggulu, tezikkiriza kubanga si ndiga ze. Nange nzitegeera. Ababe bamumanyi ate naye abamanyi. Tabeesibaako nabo tebamwesibaako, era zingoberera. Oyo yenna owa Kristo tagenda kuyingira mu ntaana ye nga talokose. Leero agigaana, enkya n'agigaana, buli n'agigaana, naye waliwo atajja gigaanira. Olowoozaako kufa abamu nga bino twabiyisaamu olugaayo, nga twanyooma enjiri, nga tutambula byaffe, nga tetwagala kumanya. Njogera ya bulijjo. Naye ekiseera bwe kituuka ekyo Katonda kyali ateesa edda, muganda wange, twagenda teri n'omu atukase. Olwa 28, nange nziwa obulamu obutaggwaawo. Waliwo abataweebwa bulamu butaggwaawo, ezitali ndiga teziweebwa bulamu butaggwaawo. Endiga ze ziweebwa obulamu obutaggwaawo. So tezibula, so teziribula mirembe na mirembe. Waliwo ezitali ndiga zijja kola ki? Kubula emirembe n'emirembe. So tewali alizikula mukono gwange. Laba olwa 29, kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza kuzisikula mu mukono gwa kitange. Taffe awanire abo bonna byawa omwana, teri n'omu asobola batwala. Bani be yafiirira tumaze okubanga tuddamu. Ensonga eyo y'emu ogiraba mu Baluumi essuula ey'omunaana olwa 28 paka olwa 34. Bayibuli enywereza ddala beyamanya edda yabaawula, beyayawula yabayita, beyayita yabajjako omusango, beyajjako omusango yabagulumiza. Pawulo n'ayogera mu Lwasatu, tunayogera ki ku bino wammanga? Lwasatu mu 1. Ku bino byonna Katonda waba kuffe omulabe waffe y'ani? Aterekereza n'awaayo omwana we, ayinza atya obutatuwa bintu byonna? Ani alireeta omusango gonna eri abalonde ba Katonda? Pawulo ayogera. Befeso 4, Bayibuli eragira ddala bulungi nti yatulonda nga n'emisinja gy'ensija teginnabaawo. Eyo Befeso 4, nga n'emisinja gy'ensija teginnabaawo. Batesalonike 5:9 teyatulondera kubula wabula obulokozi. Timoseewo 2:8 paka 10, Pawulo alaga nti mbonaabona byonna bye mbonaabona ku lw'ensonga emu, kubanga nnoonya abo abalonde ba Katonda bafune obulamu obutaggwaawo. Bikola batume, eyo nja gikusomera nayo ogiwulire nti mu nsonga emu oba endala enywereza ddala. Bikola batume 13:48 egamba nti ab'amawanga bwe baawulira ne basanyuka. Jjukira Mukama waffe asomesa atya? Endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimugoberera. Ab'amawanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya Katonda, bonna ne bakkiriza. Abaali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza abataaterekerwa bulamu butaggwaawo baali tebasobola kulokoka. N'abo bonna aba Mukama waffe Yesu Kristo abaamuweebwa, bonna bawulira enjiri bagolokoka ne baleka amakubo gaabwe amakadde. So sebo ne nyabawuliriza bingi nnyo byensobola okwogera ku nsonga eno, naye naawe olina okujjukira bulungi ti ne Mukama waffe Yesu Kristo yennyini bwe yali akola essaala eyasembayo ey'obwakabona, ye yennyini yakola enjawulo. Ye yennyini yakola kye tuyita enjawulo, n'alaga nti yalina abantu be yali akola asabira. So omutawaana togufuna nange, genda ku byawandiikibwa, era kyenkusaba kiri kimu, nange kyensabye ebbanga lyonna era nkyakisabira. Kola ki? Saba Mukama Katonda waffe akubikula amagezi ag'okutegeeraku osobole okutegeera ebyawandiikibwa bino. Tolwana na Bayibuli, tolwana na byawandiikibwa. Gonda, kkiriza nti wali walimbibwa, kkiriza nti obadde tomanyi, era okkirize osome kyandikwa kireke nga bwe kitoteekamu nnyo magezi. Bwegamba mu 17:9, nze mbasabira abo. Ekigambo kye kitegeeza nze mbasabira abo. Be bawula twabalabe mu Lwomukaaga baamuweebwa. N'agamba sisabira nsi
Kristo tali kusabira buli muntu yenna ali mu nsi, agamba sisabira nsi wabula abo be wampa kubanga babo. Tasabira buli muntu yenna wabula abo. Kati wano tewali okufuula kwonna gwe kireke nga bwe kiri, nze mbasabira abo banoonye be baliwa, yabalaze dda mu Lwomukaaga. N'agamba sisabira nsi kuba kati waliwo abeekwata Yokaana 3:16 Katonda bwe yagala ensi eno bw'ayogera nti n'okwayo n'awaayo omwana omu yekka Yesu Kristo amukiza aleme okuzikirya naye abeere n'obulamu obutaggwa. Kati omuntu neeyisiba ku ekyo n'agamba nti Katonda bwe yagala ennyo ensi. Jjukira abalonde be baliwa? Bali mu nsi. Abalonde be ba mirundi ebiri. Tuyina mu Bayudaaya, tuyina ne mu bannagwanga. Abalonde be bo bonna. Ensi mu Yokaana 3:16 etegeeza abo abalonde be. Kati wano olaba nti naayawudde mu Lwomwenda n'agamba nze nsabira abo, sisabira nsi. Ekigambo kyonna ekiba kikozeseddwa mu kyawandiikibwa ekimu ne kikozesebwa ne mu kyawandiikibwa ekirala, olina okubeera ng'oli mwegendereza nnyo nti ekigambo kisobola okuba nga no kikozeseddwa nga kitegeeza kino ate mu kyawandiikibwa ekirala ne kitegeeza ekintu kirala. Obulambulukufu obw'ensonga bwe tuyita context bwe buwa amakulu ag'ekigambo ekyo engeri gye kiyinza okuba nga kikozeseddwa. Mu Luzungu, context defines and determines the meaning of the word. Bw'obeera nga totegedde ekigambo ekyo mu bulambulukufu bw'ensonga eyo kikozeseddwa nga kitegeeza ki, ojja kitabula okitambuze buli wamu kubanga bw'okimanyi wali olowooza bwe kitegeeza buli wamu. Katwana ayawudde eri agaye bwe yagala ensi n'awaayo omwana oyina, naye ensi eri etegeeza balonde be kubanga era mu 3 muli mwe tulabira ddala mu Yokaana 3:3 mwe tulabira ddala ti Omwoyo wa Katonda akola nga bw'ayagadde, alokola oyo gw'aba akoze ki ayagadde. Kubanga era mu ssuula esooka mu Lw'ekumina-2 paka Olw'ekumina-3 tulaga nti abo abazaalibwa Katonda tebazaalibwa kwagala kwa muntu oba omusaayi wabula Katonda. So ensonga zino tulina ozinnyonnyoka. Agambye nze nsabira abo, sisabira nsi wabula abo be wampa kubanga babo. So Kristo Yesu yayawula n'alaga nti teyasabira abataali balonde, yasabira abo bokka abalonde. Tukiraze mu masomo ag'enjawulo nti bwe twogera ku balonde teri n'omu abamanyi kubanga tebaliiko kantu konna kosobola balabako nti baliko ekigambo nti kye bawandiikiddwako ku byenyi. Buli muntu yenna gw'olaba mulabe nga mulonde. Ntegeeza ki? Buli muntu yenna gw'olaba mubuulire enjiri kubanga tomanyi omulonde y'ani. Bino buli obitegeera tolina muntu gw'ogenda kubuuka kubanga tebalina nkala no bafaana bwe batyo bati. Buli muntu yenna gwe buulira, buli muntu yenna, omukazi, omusajja, omwana, omukadde, omugagga, omwavu, oyasoma ataasoma, looya si looya, makanika si makanika, muzimbi si muzimbi, musimi wa toyi si musimi wa, gwe buulira buli muntu yenna ayanukula eri ebigambo eby'enjiri ategeera obuzito bw'ekibi kye ne yeenenya, oyo tegeera butegeezi ti bwa Katonda. Ekipimo ekiraga nti babe bakkiriza enjiri